Naam, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallama. Baganda baffe abatugobera ku mukutu Rawda Islam Media Uganda, tukomyewo nate ne programu yaffe ey'okwanukula ebibuuzo ne district kadhi waffe ow'Emukono, wadde ng'ebadde eruddewo okubeerawo, naye alhamdulillah ekomyewo. Seyabuuza ekibuuzo kyo weetegeke owulirize ansa yaakyo, naye nga tetunnatandika tusaba mu dakiika entono Sekaafa atubuuzeeko, insha Allah tweyongereyo mu maaso. Alhamdulillahi rabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din thumma assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Amma ba'du, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم. abatuliza mwenna abawuliza abafa Rawda Islam Media, tubabuuza konti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Seka tutandike n'ekibuuzo ky'ono omukyala w'e Saudi. Abuuza ekibuuzo ekigamba nti alina omusajja amwogereza nga namba 2, naye omusajja ono amuwanirira nnyo omukyala we gw'alina ewaka, waliwo watuuka n'awulira nga bimutamye. So asaba ku advice yo abireke, akola atya? Ebintu ebikwatagana obufumbo bitegeezaamu kwagala. Buli ekittalaavu omuntu asala amagezi okulaba nti kikola ki, nti akivaako. Ate bw'oba oyogereza omuntu ate n'oteekawo ebiyinza okukola ki, okumwetamisa, kiyinza okuleetera omuntu ono okubeera nga ate takola byoyagala. So tugamba nti omusajja oyo bw'aba ayogereza omukyalo ono asala amagezi okulaba nti ebirowoozo byonna abijjayo eri abiteeke kwaliwa kwono. Bawali batera okusoma aya eri mu suratu walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa, suratu an-nisa, walau harastum, temujja kusobola kwenkanyakanya wakati w'abakyala ne munaaba mukozi ekimulaavu. Wayinza okubeerawo omukyala nga ye yasukkuluma ku munne, naye nti wala tamilu kulla al-mail. Ekigambo ekyo al-mail kiyinza okutandikira ne mu kwogereza, olina omulaba nga ne mu kwogereza yeekubiira. So wala tamilu kulla al-mail fatadharuha kalmu'allaqa. Omukyala n'obeera nga ebirowoozo byekubiira kwoli, ono n'omuleka nga ali awo ali mu'allaka gwewahanginga. So bw'oba oyogereza omukyala, sala amagezi okubeera ng'omuteekako ebirowoozo, ate beera strategico ng'oyogereza. Lwaki? Nti buli wobeera strategico kireeta khitiba eyo nebeera successful. So tugamba nti omuntu alina okutwala obuvunaanyizibwa okutunuulira gwagenda okwogereza, ate n'amuwa ebirowoozo, n'amuwa n'essuubi nti gy'alaga waliyo emirembe, kuba obufumbo mirembe. Kati okumuwa essuubi nti gy'alaga waliwo emirembe kya mugaso nnyo mu ddiini yaffe. Barakallahu fi. Sheikh, ekibuuzo ekiddako muganda waffe abuuza ekibuuzo ekigamba nti singa ayingira mu muzikiti tannasala magaribi, agenda oyingira nga bakima eswala ya ishai, ate eswala 2 zaawukana rakaati, kati akola atya seeka? Essala eya magaribi ya rakaa 3, eya ishai ya rakaati 4. Kati ono agenda okusaala asanze basaala ishai, akola atya? Qawlu ziri 2 inda ahli ilmu. Esookera ddala ye muntu okubeeyungako aba ishai n'asaala nabo, bw'atuuka ku raka ey'okusatu n'atuula ne niyatul infisal. Qalaha Imam Ibn al-Uthaymeen alayhi salatu wassalam. Sheikh Ibn Uthaymeen yakyogera mu kitabo kye Fatawahu fi arkani al-islami, fatwa ezoogera ku arkanul islami, n'alaba nti ekyo kisobokera ddala bulungi nnyo. Bw'otuuka ku raka ey'okuna gwe n'otuula wansi, bo ne beeyongerayo n'eyokuna, gwe kasita omalako ey'okusatu tuula osome tahiyatu then otoole salaamu. Oba basanze ku tahiyatu n'obeera nga gwe osaala raka'a ye ekola ki, esooka, obanga
otandika nabo n'ofuna empeera za jjama mmeka 2 eyo qawlu min aqwali ahli ililm. Qawlu eyokubiri kwe kudda wabbali n'osaala magharibi, bw'omala okugimaliriza then n'obeeyungako n'osaala ki, n'osaaga ishaayi. Wallahu ta'ala alam. Tuyanziza nnyo seka muganda waffe abuuzizza ekibuuzo, akibuuzizza mu luzungu nti what happens when I join Islam with a farm of pigs. Kyekibaawo kale mulungamyeko singa abadde ne faamu y'embizi ate n'ajoininga obusiraamu. Omuntu bw'abeera nga abadde si musiraamu alina faamu y'embizi n'ajoininga obusiraamu, embizi azita nezigenda, bw'aba asobodde ozitwala nga mu mabira eyo oba mu kibira oba mu ddungu, wayinza okuba tewaliwo mu nsi eyo kibira naye nga waliwo eddungu, twale eyo te zikole ki, zigende. Amateeka tegatukkiriza kugaba mbizi yadde nga waakasiramuka, tokkirizibwa, oba okuzireka zibonyebonye abantu tekikkirizibwa. So ozitwala eyo n'ozita, kubanga nabyo bitonde bya Allah birina okukola ki, okubaawo. Naye bibanga bitadde mu mabira, oli bwakisanga eyo n'akironda, ogwo musango gwe gw'obeera na nniya nnungi kwetukuza kwejjako bisolo ebyo amateeka g'eddiini bye gaagaana. Wekitiibwa Allah tugaana okulya embizi mu Quran, yaga nti hurrimat alaykum almaytatu waddamu wa lahmu lkhinzir, kiri haramu okulya ebifudde n'okulya omusaayi n'ennyama yaki y'embizi. Wama uhilla lighairi llahi bihi, na byonna ebitasaliddwako nga basomeddeko basmala tetulya. Allah yabala ebintu bingi, walmunkhaniqatu walmawqudhatu walmutaraddiyatu wannatihatu wama akala sab'u illa ma dhakkaitum, waliwo ebitomeddwa, waliwo ebivudde waggulu ne bigwa, ensolo enkambwe zebiriddeko. Naye mahallu shahid kyetubadde twagalawo nti Allah yaziiza abantu okulya embizi, era embizi ya bulabe bukyafu. Tetukkiriza muntu yenna olw'obulabe buyinza okugivaamu kabeere si musiraamu okubeera ng'agikola ki, ng'agirya. Kakati bwebeera nga oli abadde ne faamu y'embizi atwale mu mabira asuule eyo, khalasi abazisanzeyo n'azirya abaziridde ku luki, ku lulwe. Wallahu ta'ala alam. Tuyanziza nnyo. Seeka muganda waffe abuuza ebibuuzo bino, agambye nti abuuziza nti sujudu saha kyeki, tuleeta tutya sujudu sahawa, circumstances zetuleeteramu sujudu sahawa. Ekyokusatu n'abuuza duwa ki gye tusoma nga tuleese sujudu sahawa. Sujudu sahwi gye bayita oluvunnama olw'okwerabira, kikitegeeza oluvunnama olw'okwerabira. Baluvunnama batya ng'envunnama eza bulijjo. Tuzivunnama oluusi qabla salaami wa ba'da salaam, tuzivunnama oluusi nga tetunnaba kutoola salaamu, oluusi ne tuvunnama oluvannyuma lwaki, lwa salaamu. Bangi mbawali mbalaba nti singa omuntu akendeeza mu sala mathalan, n'akendeeza ekintu ekikulu mu byetteeka by'essala nga okutuula kwa wakati n'atakutuula, kitegeeza akendeeza mu sala, olwo avunnama qabla salaam. Ate singa ayongera mu sala, ekyokulabirako n'ayongera mu raka mu sala, kitegeeza nti avunnama luvannyuma lwaki, lwa salaamu. Waliwo abamu kuba walimu abaalaba nti byonna bibeere nga okendeezeza mu sala oba oyongedde mu sala, ovunnama qabla salaamu. Waliwo abaalaba ekyo nga bwe kibeera qabla salaam. Naye ekyasinga okuwulikika nti bweweerabira mu sala oluvannyuma lw'okuba nti okendezeza mu sala, kitegeeza nti ovunnama nga tonnatoola ki, salaamu. Ate bw'obanga oyongedde mu sala, ovunnama luvannyuma lwaki, lwa salaamu. Bino wammanga bye biviirako okuvunnama sujudu sahwi. Ekisookera ddala annisiyanu fi sala, okwerabira mu sala. Nowerabira ekiyungu notakikola ki, nokireeta nga kiri min wajibaati sala, mu byetteeka byaki bisala, oba min arkaani sala, oba mu mpagi z'essala, oba min oyinza okubeera nga weerabidde eyinza okuba mpagi ya sala, oba nga weerabidde kiyungo mu biyungo byaki, mu byetteeka by'essala. Amma bangi mbawoli mbaga nti sunna min sunani sala, ezo tetuleeta sujudu sahwi.
amma rukunu mu mpagi z'essola n'ogyerabira osooka gireeta mpagi ng'ejjudde n'olyoka ovunnama sujudu sahwi. mathalan omuntu yeerabidde okusoma suratu al-fatiha, eyo mpagi mu mpagi z'essola osooka kuddamu raka eyo yonna, then bw'ogiddamu ate n'ovunnama oluvunnama lw'okwerabira suratu al-fatiha mu ssola. amma ebyetteeka mu ssola ebyo toleeta ate kiyungu, olwo luvunnama lwaki lwa ssola, ng'okutuula wakati tahiyatu eyo oli bw'agyerabira ate eyo tagiddamu, eyo avunnama luvunnama lwaki ssola. ekyokubiri ashakku fi ssola, okubuusabuusa mu ssola. oli bw'abuusabuusa mu ssola nsadde 3 2 aleeta ey'okumeka ey'okusatu bwe zibanga essola ya raka 3 n'abeera ng'avunnama oluvunnama olwo olw'okwerabira, kitegeeza nti abuusabuusizza mu raka zaakoze eki. nabbi sallallahu alaihi wasallam yalaga nti oli bw'ayeerabira n'aga nti asalla arban am thalatha, nsadde 4 oba 3, osooka kuleeta yakumeka yakuna. bw'ogisaala oba olukebeerako n'olukuba lw'okubye sitaani olw'amaanyi, n'olyoka ate oluvunnama olwaki olw'okwerabira. oba nukusaanu fi ssala, okukendeeza mu ssala, au ziyadatu fi ssala nisiyana, oba okubeera nga omuntu yongedde mu ssala nga yeerabidde, ebyo byonna bituvunnamisa oluvunnama olw'okukolaki olw'okwerabira. wallahu ta'ala alam. era kweyo ensonga seeka abuuza nti ddi lwetakuyambira ng'eswala olina giddamu yonna. di sujudu sahwi lwetayamba muntu nga eswala alina giddamu yonna, ebbanga lyamala nga waliwo ze bayita shurutu ssala teyazituukiriza. mathalan yeerabidde tahara wuzu, eyo eba tekuyamba. otuuse mu swala wakati oba ogimaliriza okujjukira nga wuzu tewagikoze ki, tewagifunye, olwo essala oba olina kugikola ki, kugiddamu yonna ng'ejjudde. muntu ayinza okuba nga yeerabidde mu shurutu ssala mulimu istikbalu lqibla, okwolekera ki qibla. mu shurutu ssala mulimu sitiru lawra, okubikka ki obwereere. ye nga asadde bukunya, tugenda okujja bwekinga engoye weeziri, nga yeerabidde nti waliwo awali engoye, tumugaza mbale abeere ng'asala, kuba obwo bukwakkulizo babuyita preconditions, tubukola before nga tetunaba kukola kusaala. kiba kitegeeza kwogeza obukola n'obwerabira bwoti, esswala eno tebeera ki ntuufu, ebbanga bimala nga weebiri, naye bwe tebiriiwo ekyo kiki ekyo kirala. wallahu ta'ala alam. tuyanziza nnyo seeka ona kino ekibuuzo akireesebwa ati oyinza okuba gwe ogenda kitegeera ti masala ki agali mu kutema omutwe ku musota n'oguziika ng'ogusse. ekigambo ky'okutema ku mutwe omusota sikimanyi nti waliwo, omanyi abantu batya nnyo, waliwo abaalowoozanga nti omusota ogwo otagutemako omutwe guddamu ne gukola ki ne gulamuka. ababaga nti bwe guvunda buli nvunyu evaamu efuuka omuki, kulluha akadhibu, byonna bulimba, ate envunyu efuuka etyo omusota kasita ogukuba ne gufa, khalasi kiba kiwedde, teri bwetaava ate bwakutemako ki mutwe. so tewaliwo kinene nnyo okujjako kyemmanyi kutya, okujjako nga waliwo abayina sayansi gwe simanyi. wallahu ta'ala alam. namuseka tweyanziza nnyo. tukyali mu puroguramu yaffe ey'okwanukula ebibuuzo ng'ebeerawo buli Saturday. so oba olina ekibuuzo kyo ng'otugobera mu WhatsApp ya Rawda, kibuuzo kiteekeko ku admin yenna, inshallah ku Saturday ansa wenaabeerawo jjabba ogifunye. seeka muganda waffe ono abuuza ku bino wammanga mu byokutunda, waliwo forex, waliwo crypto, waliwo stock. agamba nti ebyo that trading is it halal? ebikwatagana ne forex bureau ebyo tebiina buzibu, bagita tahwilu l amwali, okukyusa ensimbi okuzijja mu nsi zigende mu nsi, naye bazikyusa mu currencies ez'enjawulo. ayinza okubanga eri mu dola wano ne bagikuwa ne bagikuwa mu shillings,
ne bagikyusa oluusi okugijja mu ddoola era ng'eva mu nsi ne bagikuweera mu nsi endala era nga bagikuwadde mu ddoola, nakyo gyekiri. kakati ebyo byonna obusiraamu bwabikkiriza, ebbanga lye bamalanga tebanyigiriza muki, tebataddeewo bukwakkulizo buyinza kuyingirira amateeka gaki ga ddiini. Forex bureau oba tahwilaati ezo zikolebwa mu currencies ez'enjawulo, era bwe tuba tuzikola kikkirizibwa n'okuteekawo ka charge mu mateeka g'eddiini. Eyo tebeera ya riba ng'abantu abamu bwe baalirowoozezza. Okuteekawo ka charge ak'okutransfaringa ensimbi ezo okuzijja mu kitundu okuziteeka mu kitundu ekirala, oba aka service ey'okukola emirimu egyo egy'okubeera nga abantu bafuna ensimbi zaabwe, service eyo ne bakola ki, ne batuukako, tekirina buzibu. Wallahu ta'ala alam. Sheikha, muganda waffe abuuza ekibuuzo kiri common nnyo nti lwaki baganda baffe abawarabu oba aba Asians mu swala tebagatta bigere? Okugatta ebigere sunna nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebbanga ddene mu hadithi seemu sibbiri yaga nti sawu sufufakum, mugatte ki, ennyiriri zammwe, haadu baina almanakibi wal aqdam, mugatte wakati w'ebigere naki, mutereze ennyiriri, mugatte wakati w'ebigere byammwe n'ebibegabega. Amakulu omuntu bw'abeera mu lunyiriri agatta ekigere kye ku kya munne n'ekibegabega kyo kusinziira ku busobozi bwakola ki, bw'ayina, n'akigatta ku kya munne. Era nabbi yagambanga nti wala tadau furujati lishaitan, tolekaawo omwaganya sitaani wayinza okukola ki, wayinza okuyita. Ebyo byali bigambo bya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abantu ba madhhabu ga Imam Abu Hanifa tebayinaamu nkola ya kugatta biki, bigere. Era batwala madhhabu ago nga baganda baffe bano abayindi, aba Pakistan, obasanga nga bw'osimba bw'oti etayagala kuteekako kikigere, naye sunna eyo nywevu nga yakakata okuva ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti omuntu bwe baba basimbye layini olina okubeera nga ekigere kyo kigatta ku kyani, ku kyamuno. Ate bwe tuba tugatta ebeera ilsaq, kugatta kigere ku kiki, so sinnasi ku nasi ng'abamu bwe balowooza, kibeera kuteeka. Era basahaba baalinga yulsiquuna aqdamahum, nga lasqa kye bayita solotepu, nga balinga gwe kyebasibiddeko ki solotepu, bwe batyo baakolanga. Bwe tuba tugatta, bangi mbawoli mbaga nti tugatta kuva eno ku bisinziiro, so si kuva ku ki, so si kuva ku nasi. Wallahu ta'ala alam. Tuyanziza nnyo. Ekibuuzo ekirala nga tuli kumpi kumaliza puroguramu yaffe eno, abatawulidde ebibuuzo byammwe insha Allah wiiki ejja ojja kuba okiwulira insha Allah. Seka muganda waffe abuuza ku ibada ya akiika, nti akiika entuufu yeruwa, naye biki era ebirina okukolebwa mu akiika eyo? Akiika min al-uq, mwalimu kiva mu kigambo uqu, bwe buzibu obutuuka ku mwana. Wa minhu uququl walidain, mwe mulimu n'obuzibu omuntu okuyisa obubi abakadde be. Kati omwana okubeera nga yafunanga obubi ebyamusumbuwanga, Allah tabaraka wa taala kwe kutuwa nti abivaamu na kuyiwa muki, musaayi. Kyova nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ala almawlud ala algulami shati wa ala albinti shat, ala algulami shatani wa ala albinti shat. Mu hadithi ndanaga nti kullu mawludin, buli mwana alina akola ki, azaalibwa, uhurika anhu dam, tuyina omuyiro omuki, omusaayi, watumitu anhu al-adha, ne tumusalako naki, n'enviiri. Era mu hadithi ndanaga nti kullu mawlud, buli mwana alina azaalibwa, murtahanu bi aqiqatihi, anunulwa na aqiqa ye. Omwana azaalibwa anunulwa naki, au kama qala alayhi salatu wassalam, aqiqa eno yemukola ki, yemununula okumujja mitawaana egyali mukozi ki, egyali mulumbi. Kakati aqiqa eyina emigaso mingi, mujjo shukran lillah bi ni'mati almawlud, okwebaza Allah tabaraka wa taala ekyengera kyani kizadde. Ekyokubiri kwe kubeera nga tuzza obujja sunna ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyokusatu kwe kubeera nga omwana ono anunulwa nga bwe kyajja mu hadithi eyo,
olw'ebizibu ebyali badde bikola ki bimulumba. Aqiika tusala embuzi ku mulenzi 2 oba endiga 2, omwana omuwala tusala emu, era tusala lunaku lwa 7. Tuba tetusobodde tusala olunaku lw'14, tuba tetusobodde tusala ku lunaku lwa 21, tuba tetusobodde tusala wonna tufunidde obusobozi ku mwana oyo. Era aqiika eyo kolebwa bazadde, al aqiikatu bi haqqi lwalidain oba fi haqqi lwalidain, kyebayita aqiika eri ku bazadde abameka? Ababiri, taata ne maama. Okusingira ddala taata yalina aqiika. Bwekiba kiganye maama asala, bwekiba kiganye ene guardian, omuntu yenna alina omwana oyo amusalira ki aqiika. Wallahu taala alam. Tulina muganda waffe akola media bagiyita Rayani, bamuyita Rayani wa Huda Islam Media. Abuuza nti omusiraamu asikira atali musiraamu, kubanga abamu tusiramuse bukulu, kati emmaali y'abazadde baffe tugirekera baani nga bafudde. Kyajja mu hadith nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam agamba ti la yarithu almuslimu kafira wala kafiru muslima, omusiraamu tasikira mukaafu n'omukaafu tasikira muki musiraamu. Ekyo kyekimanyikiddwa, era bwe tubanga tuli mu kugaba maali y'abamulekwa, omusiraamu tasikira mukaafu n'omukaafu tasikira muki musiraamu. Wabula abawalimu baffe babuuzibwa ku maali ebesigadde nga ya famire, taata afudde ku mwana, taata si musiraamu, tugirekeyo? Baganira tetugirekayo, tugijjeyo. Lwaki tugijjayo? Eyinza ate okufuuka omuziziko kulwanyisa obusiraamu. Tuga tugijjayo ne tugikozesa n'okulamu ebintu eby'omugaso ebirala, naye tugijjayo nga byabusika, wabula ogijjayo kubanga era tebagigabanga maali yaki ya byabusika, wabula ogijjayo ng'omugabo gw'ofunye ku musajja oyo eyakuzaala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Barakallah. Sheikh muganda waffe abuuza njawulo ki eri wakati, abuuzizza ekibuuzo ekigamba nti abuuza ekibuuzo ekigamba nti njawulo ki eri wakati w'obunanfuusi n'obulyazaamaanyi? Annifaqu, kyebayita nifaqu idhaaru lislaami, kitegeezaamu kwolesa buki busiraamu, wa ibtaanu lkufru, n'okukweka obuki obukaafu, kyebayita annifaq. Era mulimu kyebayita nifaqu l-i'tiqaadi wa nifaqu l-amali, wa miteeko ebiri: obunanfuusi obw'ekikolo oba obw'enzikiriza n'obunanfuusi obw'emirimu. Obw'ekikolo ng'oli okubeera nga obusiraamu bwe buba nga bufunye ekirungi awulira ennaku, ate obukaafu bwe bulifuna ekirungi awulira essanyu. Ekyo bukaafu bunanfuusi bwaki bwa kikolo. Ate obw'emirimu bwe buli nabbi bwe yayogerako n'aga nti ayatul munafiq thalatha idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khana. Obubonero bw'omunanfuusi buli busatu: bwanyumya alimba, bwalagaana akola ki ayawukana ku ndagaano, ate bw'omwesiga akola ki akumpanya. Obunanfuusi bwa mirimu busobola okubeera mu muntu naye n'asigaza obusiraamu, wamma buli obusooso obw'enzikiriza kasita oli abanga abuyina, khalaasi obusiraamu aba abusiibudde. Amma obulyazaamaanya tutegeezaamu omuntu okubeera ng'ayina ekintu munne kye yamuwa n'akiryazaamaanya. Kyetutegeezaamu dhulumu, abawali bagiwa definition baga nti waddu shay'in fi ghairi mahalli, okuteeka ekintu mu kifo ekitali kyakyo. Oli bwakuwa emmaali ye n'otagimuddiza oba togiziza mu kifo kyakyo, oba okoze bulyazaamaanyi. Wa adhlamu dhulumu shirku billah, n'obulyazaamaanyi obukyasinza okubeera obw'amaanyi kugatta kwani? Sallallahu taasa okumugattako. Naam, Sheikh mbadde nsaba tusembyeyo kino ekibuuzo kya muganda waffe Saali mu Lugerago. Abuuza nti ekimeme ya zambi ddene? Ekimeme ya zambi ddene? Naam, nabbi yagaana. Nabbi byonna bye yatugaana bibeera zambi, bibeera zambi. Allah atugamba nti wama nahaakum anhu fantahu, nabbi bw'abazizanga ekintu mukikole ki mukiveeko. Eyo nassu ya Qur'ani yetugamba ekyo. Kati naha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil kadha'i, nabbi sallallahu alaihi wasallam yaziiza okusala
ebimimiya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Barakallah. Tweyanziza nnyo baganda baffe abatugoberedde mu pulogulaamu y'ebibuuzo eno abibeerawo buli Saturday. Sheikh District Kadhi, olinayo ebigambo by'osobola otusiibula nabyo? Bugambo butono nnyo bwakuba nti tukulisayo abantu ku mukolo juzi abebali kubaawo. Tusaba Allah tabaraka wa taala abawo obulungi. Byasobanga abantu tukuŋŋaanya abantu bangi, buli omu abeerako ne byakola ki byayagala, naye ebyasoba bitali mu mateeka ga ddiini nahnu bari'uuna minha, tuli wala nnyo nabyo. Tusaba Allah asonyiwe. Tuli wala nnyo nabyo era tetusobola kubiwagira. Tusaba Allah atusonyiwe, ate asonyiwe n'abo ababikola ki ababikola, ate abaluŋŋamye abawe okukola ebituufu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Barakallah. Tweyanziza nnyo.